Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, gwatannaba gyegattako nyiga kaalo edyako osobola ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo nejja likinga video. Kati olunaku olwaleero abaana abawala mwe mwenna abakyala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba okwefunza. Lino eddagala liri space njagala ndibalage, ligenda bayamba okwefunza mu bwangu obw'ekitalo. Bikolo bingi bye mbateereddemu bigenda kuba bibayamba okwekolako, okwefunza, okwekolako service nga bw'okitegeera. Mujja kunvujjukira nti tuyingidde ennaku enkulu, tugenda kuyingira omwezi ogwa Desemba. Njagala Desemba agenda okutuuka nga weekozeeko bulungi nnyo, nga weefunzizza, wejjanjabye wansi. Okitegeera kwegamba omwami wagenda okudda mwabalina abaami abatali mu Uganda, nga wenna oli bulungi, nga weefunzizza, wejjanjabye. Okitegeera njagala tutandike nga mbalaga ebikolo by'eddagala bye tugenda okugatta ewamu musobole okwefunza. Kati ako kayitibwa muko weewumbeko, subira mukategeera bulungi. Muko weewumbeko keeko koolaba. Okitegeera mbagambye ngenda balaga kye bayita eddagala erigenda obbayamba okwefunza mu bwangu. Omwami wagenda okuddeyo gyali akusange ng'oli bulungi nnyo. Kati oyo ayitibwa kanyeebwa. Kanyeebwa ndowooza mumutegeera bulungi. Kanyeebwa oyo bw'atyo bw'afaanana. Naye njagala tugenda mugatta mu ddagala erigenda okuba nga lifunza. Njagala mbalaga eddagala ligenda kuba libayamba okufunza, okubateekamu ebbugumu, okuba ng'olina ebbugumu eddungi ettuufu, obiri ng'osobola okwejjanjaba obubwabwa bw'obuli wansi. Kati oyo kajjampuni, oyo ayitibwa kajjampuni. Omulaba ndowooza yaamera buli wamu, asobola okumera mu luggya oba mulimu amataffaali oba ki, yaamerawo. Bamuyita kajjampuni. Afaananamu kanyeebwa naye ono wanjawulo. Okitegeera buno butono ate oli munene. Oyo yayitibwa kajjampuni. Mbagambye lino eddagala engendo bbalaga ligenda kuba libayamba okwefunza, okubawa ebbugumu. Okitegeera okwejjanjaba amabwa otubeera wansi. Njagadde ndibawe nga lya njawulo lisobola obbayamba obbakolako ate mu bwangu. Tugenda okuyingira ennaku enkulu ng'oli bulungi. Oyo ayitibwa mubiri. Mubiri yoyo bwe mulaba ka mubiri. Mubiri ke kakatini oba tukayite ka mubiru. Mubiru nga abakitegeera kuba ffe twabuyitanga mubiru naye nga kayitibwa mubiri. Mubiri kalungi nnyo nako, njagala nako kagatte mu ddagala eyo lyolabye. Kayitibwa mubiri. Kalungi nnyo nako ke bayita ka mubiri akatini keeko nako nkagala okagatte mu ddagala eyo lyetuli mu kuŋŋaanya. Kugambye njagala nnyo mbawe eddagala lino nga lya njawulo. Ogenda okuyingira omwezi gwa Desemba ogwe ng'oli bulungi nnyo, nga wejjanjabye endwadde ezisinga. Mukimanyi bulungi nti abaana abawala oba abakyala mulina abaami abali ebweru nga yakuleka wano Uganda. Kati njagala okwesa eddagala lino weefunze bulungi, wejjanjabe, agenda okudda ng'oli bulungi nnyo. Kugambye nti ako kayitibwa ka mubiri nga bw'okalaba. Ate obwo buyitibwa muko weewumbeko. Ofuna otukoola. Njagala bikoola by'olina okufuna. Oyo bamuyita muko weewumbeko. Olina okufuna ng'awererako ddala nno. Kyendiko si kyakusaaga, mbalaga ekyo ekigenda obbayamba ate nga toguze kigule. Ate ebintu bino byangu nnyo bifuna, si bizibu. Kati oyo kanyeebwa, oyo bamuyita kanyeebwa. Omulaba alina akamuli bwe katyo, ndowooza yayitibwa pinki. Kanyeebwa yoyo omulaba. Kanyeebwa waba amera ava wansi n'awanvuwa buwanvu, takola matabi. Kanyeebwa akula mu nkula bwetu, ko kava wansi, ensigo zaako zibeera wansi mu ttaka. Kava wansi nga kakula kadda waggulu. Kyo njagala mukimanye bulungi nnyo. Kaba n'ensigo era ky'oba olaba nti kizibu nnyo kukamala mu lusuku, singa kaba kakulumbye mu lusuku, olw'ensonga ensigo zibeera nnyo wansi, esinga ensigo ziba wansi mu ttaka. Kati kazibu okukamala mu lusuku era kasumbuwa nnyo abalimi bakategeera. Kati oyo ayitibwa kajjampuni. Kajjampuni gwe bagamba nti kajjampuni abalagadde mu bbwa, yoyo kajjampuni. Kati ye ekimuli kya kajjampuni kya yero. Okiraba ekimuli ndowooza. Njagala obyawule bulungi. Oyo bamuyita kajjampuni. Ekimuli kya yero. Ko ensigo zaako ate zo zibeera waggulu. Zezo ensigo zola obuntu obwo buliko. Era omusana we gwaka ennyo bumanyi okubatuka omulundi gumu ne ziyiikayiika ne zisaasaana. Okitegeera kwaffe tuligenderedde nnyo. Okitegeera kino kyembalaga
biri serious. Kati kajjampu ye waaba akola amatabi, ebukola amatabi, ye waaba akola amatabi. Ekyo kiyitibwa ekibwankulata. Ekiyitibwa ekibwankulata nakyo nkyagala okifune nayo kiteekaawo. Kiyitibwa ekibwankulata. Kati oyo ayitibwa sere. Sere mutegera bulungi nnyo. Eddagala erimu lyolaba kati ng'oyo sere mulungi nnyo, ajjanjaba ebiwundu. Obuwundu obubeera ewasa abeera agenda bujjanjaba bulungi nnyo. Ebintu ebyo nga woobiraba byonna birina omugaso. Ebimu bigenda kuyamba kuwa bbugumu, kuwa bbugumu eddungi wansi. Ebirala bigenda kuyamba kufunza. Ebirala bigenda kuyamba kujjanjaba mabwa oba otuwabwa totasobola kulya kumanya nti otulina wansi. Okitegeera, njagala byonna obikwate wamu, tugenda bifumbira wamu. Osobola obifumba obufumbi wamu byonna. Bw'omala obifumba onoolyoka obitawaaza wansi. Amazzi ago gasengejje bulungi nnyo ogatawaaze wansi. Njagala okikole ku makya mu ttuntu ne kawungeezi. Olina okikola okumala wiiki 2 ku 3 ng'okikola. Fuba okulaba ng'okifubako kyenkusaba, kuba bigenda kuyamba bulungi ate nga tebikusumbuye. Osobola obifumba obufumbi n'obifumba, obiteeka mu kasefuliya n'oyiwamu amazzi. Naye oba obiteekamu osooka n'obanga abikunya, ogenda kiraba kye ngenda okukola. Ogenda kirabawo kye ngenda okukola awo. Ekyo bwe kiti ekyo njagala okikole. Olikunya, hano olifumba ng'omaze odikunya bulungi nnyo ng'oligasigase, obikwata lumu n'obikunya n'ofuna nga biwererako ddala. Okitegeera, bw'omala obikunyakunya bisule mu sefuliya, oteekemu otuzzi nga tutono, ofumbe. Onaabeko ku makya, onaaba wansi, otawaaza amazzi ago nga woogayingiza munda. Okitegeera, tawaaza naye nga amazzi ago ogayingiza munda. Njagala ontegeere bulungi nnyo bambi. Naaba nga ogayingiza munda, naaba ku makya kawungeezi ne kawungeezi ku makya, ttuntu kawungeezi oba ku makya kawungeezi. Kigenda kuyamba ogenda kufunda bulungi nnyo, ogenda kwejjanjaba obuwundu bw'olina wansi, ogenda kwejjanjaba, ogenda kufuna ebbugumu. Eryo ebbugumu eddungi omusajja lye yeetaaga. Nga we mukimanyi, omukyala ateekeddwa okubeera n'ebbugumu ettuufu omusajja asobole okunyumirwa ekyo kye mba mugenda okukola. Ekyo olina okukimanya. Mbakoledde akantu kano, njagala mukagendeere nga mukawuliriza oba nga mukalaba. Ebintu ebyo bifune byonna nga we biri. Bigenda kuyamba nnyo gwe omwana omuwala oba omukyala. Kugambye bigenda kuyamba okwefunza, bikuyambe okufuna ebbugumu wansi, bikuyamba okwejjanjaba amabwa ago g'otasobola kulaba. Kwegamba wansi eyo ng'engeri w'omanyi nti ojja kugenda mu toyireeti, osanga ezimu ziba nkyafu, obuwuka ne bukuyingira ne buteeka okukuluma ne bukusiiga obulwadde bw'otayinza kulaba. Kijja kuyamba okunaaba eddagala eryo ly'olaba. Eddagala eryo ddungi nnyo, ndibakoledde nga lya njawulo. Njagadde mbalage kuba byonna ebikolo byentaddemu birungi. Bikola ekyo gwe kye weetaaga gwe kennyini, ate nga byangu okufuna. Okitegeera, kati nga sere mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa. Ekibwankulata ekyo kirungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ate n'okufunza. Okitegeera, mbikumenyera byonna. Muko weewumbeko mulungi nnyo mu kufunza. Nnyo nno oyo muko weewumbeko mulungi nnyo mu kufunza. Kanyeebwa mulungi nnyo mu kuteeka ebbugumu wansi. Oyo kanyeebwa wamu n'okufunza. Ateeka ebbugumu wansi, awoomesa ekintu n'okufunza kwennyini naye agezaako kikola. Kajjampuni oyo naye mulungi nnyo mu kuwoomesa mu kuteekayo ebbugumu. Okitegeera, kati ebintu ebyo singa onaaba obikoze bulungi nnyo ogenda kufunamu nnyo bulungi nnyo. Nze njagadde okola ebintu ebyo, kwegamba omwami mwabalina abaami abatabaddeewo ng'omaze omwaka mulamba tomulabako, agenda kudda. Kola ebintu ebyo, agenda okudda kusange ng'oli bulungi, ng'ozzeewo bulungi nnyo. Agenda kunyumirwa, agambe ekituufu mukyala wange yeekuumye. Okitegeera, kati bw'oba tosobodde bifumba, osobola obikwatanga we bibadde byonna lumu, n'osooka n'obanga biteekako mu mazzi agookya katono n'obijjamu.
biyengere mu mazzi obiyenge buyenzi mu mazzi mu bbaafu omala obiyenga kyenkusaba bya byetaaga obisengejjemukko kale obuntu obwo obutakusigala wansi kyetaaga n'obisengejja bulungi nnyo n'onaabayo wansi naye njagala okikole sooka njagala ofuba okulaba nga okikola nti okikole ku makya kawungeezi oba ku makya mutuntu kawungeezi kijja kuba kirungi nnyo 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 kyo kyenkubuulira nga bwe nkugambye ebintu ebyo byenkulaze bigenda kuyamba okwefunza bigenda kuyamba okukuwa ebbugumu bigenda kuyamba okwejjanjaba singa mukimanya bulungi mu abaana abawala ennaku zino obuuka bungi obubalumba ne mufuna obuzibu eyo wansi kirungi noba ng'ofuna ku ddagala ngeri ligenda okujjanjaba obuuka oba obe nga bufa obere ng'oterera wansi okitegira buleeta amabwago tuba tutono kyoba olaba nga ebiseera ebisinga oba oyagala okakasa nti wansi eyo olumu muba n'otuwa ojja okwate tugeze galiki kwata galiki oyo omusekule oba omukubire mu bulenda otekemu otuzze tutono omunaabe wansi ng'omusonsekayo ojja kumbuulira kuba galiki oyo ayina kaasidi akakambwe n'obutula bwennyini obukatunkuma busekule bulungi mu mazzi obunaabe wansi onaawulira nga bukubalagala wansi omanya olina amabwa kyolina okumanya katunkuma oyo alinamu akantu ako ka asidi akatini ate nga bukatunkuma obwo nabubalaga nti bulungi nnyo okubukozesa ku nsonga eyo gye mutegeera nabubalaga naye womanyira nti wansi olinayo otubwabwabwa kwe kuwulira nga osiiyibwa otaddeyo obuntu owulira omuliro ogukubalagala omanya nti wansi toli bulungi okitegeera kati na bino byennyini bino mbikuwadde obinaabe birimu eddagala erigenda okujjanjaba obuwuka obwo obubwabwabwa owone bulungi okitegeera tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko bingi ngenda bbawa nkuwadde bino ebintu nga byo byanjawulo njagala oyingire ennaku enkulu ng'oli bulungi ngenda kubanga mbawa ebintu ebyenjawulo nga bigattiddwa wamu nga bigenda kuyamba mu bwangu obere ng'ofunamu nkugambye ebintu ebyo oba tosobodde kufumba osobola obiyenga n'obiyenga buyenzi mu mazzi nga bibisi n'osengejja amazzi ago n'oganaaba wansi amazzi ago oganaaba ogayingiza munda kyenjagala ganaabe ng'ogayingiza munda nga bwe mukitegeera abakyala mukitegeera nakugamba nti naaba amazzi ago ng'ogayingiza munda obeera okitegeera bulungi nnyo kati agaba gasigalayo awo gaba gakuyamba okukola omulimu ogwo oguteekeddwa okukolebwa okitegeera kati n'ekirala nabalaze ekibwankulata ku vidiyo eyo eriyo nga mbalaga nti osobola okukisonsekayo kituufu nnyo okisonsekayo naye kirungi nnyo ne mufuna obugoye gye buli obwo buwewere waliwo obugoye obwo ng'obubeera mu mpale zaffe abasajja obubeera mu mpale munda gentleman obugoye obwo babutunda gye buli bulungi nnyo obwo okusinga okuteekayo eddagala eryo dayirekiti nga tolisabiseeko ofuna akagoye ngaako n'oteekamu eddagala eryo bulungi nnyo kati ng'ebino byenkulaze osobola obbikuŋŋaanya bulungi nnyo n'obiyengera mu ngalo ne bigonda bulungi ng'obigasse wamu n'obiteeka mu kagoye ako n'okola oluntu nga lusobola okuyingirayo n'obiyingizaayo ne bimalayo eddakiika zo n'omanya nti bimazeyo eddakiika 3 oba essaawa nnamba biba bigenda kukolera omulimu omulungi naye okuteekayo ebintu ebyo dayirekiti wansi eyo tekyandibadde kirungi ekyo nkibabuulira abaana abawala ekyo nkibabuulira kuba abasinga tebababuulira bintu ng'ebyo naye nga ogwandibadde omulimu omulungi kyetegekere bulungi nnyo ate mukimanye nti Uganda bannayuganda si mwe mukola ekintu ekyo ky'okwefunza si mwekka n'abazungu babikola n'abazungu babikolera ddala bulungi nnyo beefunza bulungi beekolako saaviisi kuba bo babitegeera ate bulungi nnyo bo ebiseera ebisinga balina emiddo gyabwe nabo gye bakozesa nagino bye tukozesa ebimu nabo babikozesa kati okugeza ng'ezo gloves ze nabalaga ezo gloves bazikozesa nnyo ku nsonga ey'okwefunza nnyo abazungu ekyo nkibabuulira si mmwe mwekka mukikola abaddugavu n'abazungu beekolako saaviisi bulungi nnyo ekyo nkibabuulira kambawe WhatsApp namba yange
kuba ndabye wali wagisabye ku eyo vidiyo eriko ekibwangulata. Kanjibawe kyotategedde ku bintu bino nja kuba nkunnyonnyola bulungi, nja kubuulira tewali buzibu. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeyo WhatsApp namba yange. Kweri bwe sindika message ombuuze ku bino ebintu byogasse bino byogasse wamu mbikozese ntya nga sitegedde, ngenda kuba nkubulira bulungi nnyo, sirina buzibu. Okitegere kasaggo sindika message n'otakuba, sindika message WhatsApp oba yaddoboozi oba kitewali buzibu, nja kuba nkunnyonnyola. N'ebintu bino birungi nnyo, gwe bikole mu nkola yonna gy'oba osobodde, osobiteeke wansi, osobole okwefunza, ofune ebbugumu, ofune buli kimu wejjanjaba n'okwejjanjaba. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.